Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo mbanirizaako ku mukutu kavumbeza mikutu. CNN ya Uganda, CNN ya Africa. That is extra digest mugoba nsonga. Tukugamba ekintu kiri kimu mugoba nsonga nga bw'owulira erinnya eryo ly'erinnya lyaffe ery'Oluganda naye nga erinnya ery'Oluzungu bagiyise extra digest. IBRAH Mukasa ge mannya gange, tusinziira mu ggwanga Uganda, tusinziira Kampala, ne tulyoka tubuna ensi yonna ku ssemazinga wa Africa n'okwetolola ensi eno yonna. Olunaku olwaleero nate mbaanirizaako abakategattako akadde kano. Nze IBRAH Mukasa once again mbagamba ekintu kiri kimu nti olunaku olwaleero tukomyewo nate okutaanya ensonga ku nsonga za estate y'omugenzi mwami Paulo Lwasa Mpijja eyali awangaalira ku mutala Sanga mu bitundu bye Matuga ku luguudo oludda Essemuto Kapeeka, that is mu Wakiso district mu Gombe division. Olunaku lwajjo abagoberedde programu yaffe yasookedde ddala mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala era tuweeyama ne sekweyama yenna ne tugamba tujja kubanga tubatuusaako ensonga zino mu Luzungu bit by bit, mu Luganda kannabwala, nsonga ku nsonga. Tukomyewo nate mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Mu kitundu kyaffe ekyasoose walabye nga tuli ku ground, twakulaze ettaka lino ne tukulaga ekijja, ne tukulaga amaka, ne tukulaga n'abazzukulu betwawayizaamuko nabo. Of course mu response y'abantu mwabaddemu ebyabadde bigambibwa nti tebalina moral authority eyogera. Omuntu atalina moral authority eyogera ku ttaka eryo ye muntu ayitawo obuyisi ku kkubo, naye abaana, abako, ab'eŋŋanda, abazzukulu n'ab'emikwano balina authority eyogera ku estate y'omugenzi. Ab'emikwano bajogerako batya because babadde bawangala n'omugenzi oba n'abaana. Then abazzukulu kitegeeza bava mu olwo olujja. Ate ab'eŋŋanda balina moral authority nabo eyogera. Abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala bannamuwandu bonna abo nga bwe ndi mu bakumenyera balina moral authority. So abamu ku mmwe mwabadde mukuba empawa nga mugamba bano tebalina kwogera. Of course tetusobola kulimitinga muntu ku ndowooza yo nandaba ye ebintu. So mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'olunaku olwaleero tukomyewo nate tukuleetere ebirala bye weetaaga okumanya ku estate y'omugenzi Paul Lwasa Mpijja. Omwami ayogerwako ono yafa mu mwezi ogwokutaano omwaka 2015 era nga yafiira mu nsi ya Amerika. Ne bakumyawo omulambo gwe n'aziikibwa mu bitundu by'e Sanga Matuga ku luguudo ludda Essemuto Kapeeka ng'era bwe twakulaga ekijja era nga bwe tuli mu kulaga akadde kano waka bw'oli mu kulabawo. Omwami ono ayogerwako omugenzi briefly yani yali omusajja omukozi ennyo, yali omusajja ayagala ensi ye, yali omusajja omuyivu era nga yali yabanguka mu byanjigiriza era nga omulimu gwe yali editeacher oba omukulu w'essomero eriyitibwa Uganda Matters olwaleero nga yitibwanga Lubaga Boys SS ebiseera ebyo. Era nga omugenzi ono ayogerwako yaleka abaana era omugenzi ono yalina emikwano mu Wakiso, mu Kyaddondo, mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu era nga abantu bajja bangi mu kunyolwa ne baziika omugenzi. Omugenzi ono ayogerwako yaleka eka z'ettaka 5 ze tuli mu kwogererako kati akadde kano oba approximately 5 acres of land eziri situated Kyaddondo awo era nga ettaka lino lye twogerako kwe kuli n'ekijja kya famire. Ettaka eryogerwako lisangibwa Sanga, Kungu, Matuga era nga ettaka lino eryogerwako liri block number
82 plot number nebeera 2.9 once again ettaka eryogerwako lisangibwa Kyaddondo block number eri 82 ploti eri 29 oba 2009 ye ploti number era nga lisangibwa Kungu mu Wakiso district. Tuli fenna abalungi abatugoberera era abatulaba, mbasaba ekintu kino tukigende mpola mpola. Topapa ku commentinga kuvuma, topapa ku commentinga kutyoboola oba okulengeza. Nabagamba era nabagambye mu kitundu kyaffe ekisooka nti tujja kunoonya buli gwe kikwatako insha Allah atuwe saidi ye. Bwe tutunuulidde abamu kubazzeemu ku kitundu kyaffe ekisoose mubaddemu abantu ab'enjawulo, ngera tubasaba buli ali eyo ng'olina akakwate ku estate y'omugenzi Paul Lwasa Mpijja, come out tuogere, come out otuwe side of the story, tosala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi. Come out tuogere, come out otuwe side ya story, come out onnyonnyole ensi ekituufu gwe ky'omanyi. Todda ku social media kuvuma, todda ku social media kutiisatiisa, todda ku social media kutyoboola bantu banjawulo. Waliwo omukyala Christine Birungi twalabye comment yo era tugirabye, tukusaba come out tuwandikire ku email yaffe eri extradigest@gmail tubuulire kikyomanyi tutandikire awo. Ffe wano tetuliwo okusalira muntu yenna musango. Waliwo omwana omulala ow'obulenzi bamuyise Katongole, nawe wawandise comment yo n'ogamba byonna bye twogedde bifu. Mwami Katongole muganda wange, vaayo gwe otunnyonnyole ekituufu kye kiriwa, then tutandikire awo oshegeera. So kwe kusaba kwange okwo. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage mannya gange era nga nkugamba ekintu kiri kimu sinzira okubanga otulaba tuli proudly sponsored by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Molawo Airport Road UAE Abu Dhabi. Bano bebatuteka mu sente aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas, batendeka abantu okola sandwich, batendeka abantu okola burgers ne crepes at the end of the day. Atenga banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arwa Park nga bano basabaza emali y'abasuubuzi from China to Mombasa, then from Mombasa to Kampala era nga either by sea oba by plane. Cargo atambula bulungi nnyo. So kugamba ekintu kiri kimu, wekwate Roast Coffee Academy ne Sun Cargo Shipping Company. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli. Kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukola follow up ku estate y'omugenzi Mwami Paul Lwasa Mpijja eyali awangalira Ekungu Sanga Matugga. Okay, so mu mbeera eyo nyongera okutegeeza abantu abatugoberera nti yonna gy'oli nga olina information gye waali agadde okusharinga ne public, come out tuwogere onnyonnyole ensi. Tetuli wano kusalira muntu yenna musango at the end of the day. Of course bangi bavuddeyo ne bavuma ne batyoboola n'abalala ebigwa mu kkobo eryo. No problem, it is very fine, tekiina mutawaana. Okay, so eyo nga nkugjeeyo olwaliro mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tugenda kutunuulira ab'eŋŋanda. Mu kitundu kyaffe ekyasoose mutugambye abazzukulu be twalese tebalina moral authority eyogera. Extra Digest mugoba nsonga tetusulayo gwa naggamba ne tugamba tuwuliriza abagoberezi baffe, tubakkiririzamu, tubaagala nnyo era mmwe be tutambula nabo ne tugamba nti yes mwagala kuwulira baani. Management y'omukutu guno ne balooya baffe ne bagamba nti kati IBRAH, Idris, Daniel, Keith Kanabi ne Tony Senabulya, look for the biological children of the late Paul Lwasa Mpijja. Era leero mu kitundu kyaffe ekyokubiri kye tusazeewo tubakolere. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri kino tugenda kufuna abaana ab'obuwala, the sisters to the man oba to the brother gwe ba claiming, it is alleged, it is an allegation nti ettaka lino oba ekijja kyatundibwa muganda waabwe oba mwannyinaabwe Lwasa Stephen awangaalira mu America. It is still an allegation, it is still a rumor. However,
bwe nagezezzaako okubateeka ku nninga ne bampeereza ebiwandiiko era ng'ebiwandiiko tugenda bikusharingira mu maaso awo. I think tusooke tusharinge ebiwandiiko bino, tusooke tusharinge ebiwandiiko obirabe. Ekiwandiiko biibyo nga bw'oli mu biraba on your screen ebiraga transactions z'okutunda ettaka lino, era nga ekiwandiiko first page esookera ddala oba omugguukiriro, the Republic of Uganda, the Registration of Titles Act Cap 230 and the Land Act Cap 227, land sale agreement between Lwasa Stephen, oyo mutabani w'omugenzi ng'awangalira mu America kati, and Wawuyo Florence the purchaser, ye yagula oba ye muguzi. Tuli fenna? Okay, kati katweyongereyo tugende mpola mpola. Ngenda kuwa ekiwandiiko kino page by page, page by page. The Republic of Uganda in the matter of the Registration of Titles Act and in the matter of the Land Act, sale agreement for land located at Kungu. An agreement is made on this day, 26th day of August 2016. Endagano yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana omwaka 2016 between Lwasa Stephen of P.O. Box 6336 Kampala, the vendor, which expression shall wherever the contest so admits include his succession in title. Of course ekiwandiiko kikaddiyemu koko naye nga tukikuteera yaawo naawe n'obeera nga okiraba. Okay, between ne tukunnyonnyola Lwasa Stephen and Wawuyo Florence of Mbale nti ono ye muguzi omukyala awangalira Embale, whereas the vendor is registered proprietor of the land comprised in Chadondo block 82 plot 2009 situated at Kungu, Wakiso district, measuring approximately 17780 hectares, and whereas the purchaser of course katubatedde obutezi bwandiko bino mubeere nga mubisoma mpola mpola mpola. Tujja kuwa details of course nkunnyonnyodde omuguzi n'atunda, the buyer and the seller, or the vendor and the purchaser. Tuli fenna? Okay, ettaka tugenze ku kawaayiro number 1, purchase price in consideration of sum of UGX million 250 million shillings only, which has been paid by the purchaser to the vendor, and the vendor acknowledges receipt of the money. Akkiriza okubanga essente emiliyoni 250 azirecevinze nga za ttaka block number 82 plot number 2009 erisangibwe Kungu, Wakiso district, eyo gundi yaffe esooka. Nenkwongera namba 2. Namba 2 egamba ki? Terms of payment. The total purchase price has been paid by the purchaser to the vendor. Nti omuwendo ogwakkaanyiziddwako mu bulambalamba ziweereddwayo yagula ne ziweebwa oyo atunda. Era ne baziddamu ne bazitunnyonnyola. Good title and undertaking. The vendor warrants and assures the purchaser that he has a good endagaano ekaddiyemuko naye ng'alaga nti ettaka teririiko buzibu bwonna, tekuliiko an encumbrance, tekuliiko miwunyo ng'enjogera ennaku zino, tekuliiko nzigotta yonna, tekuliiko kusika mugwa kwonna, tekuliiko mberebezi yonna. Era kino kiba kitegeeza tekuliiko nvumbo mu luzungu gye tuyinza okuyita caveat. Thank you. The vendor undertakes to relocate
bodies buried on part of the said land within 6 months from the date of this agreement. Kitegeeza mu 2016 omwezi ogw'omunaana mu mwaka 2016 nga wayise emyezi mu bbanga lya myezi 6 abafu oba abagenzi bajja kugibwawo mu bbanga lya myezi 6 batwalibwa awantu awalala. Kaali kawaayiro. The vendor undertakes to relocate bodies buried on part of the said land within 6 months from the date of this agreement. Tulivena? Inspection before purchase. Ye point yetugenzeko. The purchaser has personally carried out a search at the land registry in Wakiso and has inspected the land before purchase, and he has visited the land and has agreed to purchase the land, the same subject to the removal of the bodies buried and resting on part of the land. Kitegeeza yagula ettaka lino yakimanya nti kuliko ki amalaalo oba ebijja, because ne mu ndagaano wano kiteebwamu era kikkaanyizibwako. So mu mbeera y'emu eyo nyongerayo nga nkutegeeza certificate of title and transfer nako kana kawairo mwetaago kamanya. The vendor shall sign transfer forms and all the necessary documents in favor of the purchaser, which shall be handed over to the purchaser at the time of execution. The cost of transfer and payment of the necessary duties shall be responsibility of the purchaser. Local authorities ebiseera bisinga tosobola kugula ttaka oba okulitunda nga tetuinvolvinze local area LC. Bo baboogerako ki wano? The vendor undertakes to introduce the purchaser or their nominees or agents in the local authorities of the area where the land is situated as its new owner and the execution of this agreement. Kitamanyo bakyakolebwa oba kityo oba kityo oba kitya, ekyo tukirekaawo. Possession. The purchaser shall take up vacant possession of the land immediately upon execution of this agreement. Waakutandika okukolera ku ttaka lye oluvannyuma nga yaakamala okusasula. Kawaayiro namba 7. Katweyongereyoko katini nnyo. Namba 8 egamba capacity of vendor. The vendor sells as a registered proprietor of the land initially registered in his name as the administrator of the estate of late Francis Paul Lwasa and the sole beneficiary, and now registered as the same as proprietor of the land. Mukyevvuunulire baganda bange. Guarantee. The vendor further guarantees that he is the legal and bona fide registered proprietor, therefore that save for the ancestral bodies laid on and buried on the part of the land which the vendor undertakes to relocate, the land has no beneficiaries and encumbrances thereon. Ng'oggyeko ye teri mulala wadde n'omu. Bwe twogera wano, bwe twogera ku kigambo vendor tutegeeza Lwasa Stephen, mutabani w'omugenzi Francis Paul Lwasa Mpijja. Era wanaakulaga nti yeyekka bwannamunigina ali ku ttaka lino, era tekuli nvumbo yonna wadde kavieti. Ne bongerako ne batugamba
the vendor has owned the land or it's attributable to the vendor will immediately, okay. Wow. Huh. Okay. Tugende nebyo sofa tujja kukirira wano tutunuulire kubateekako omukono vendor yali Lwasa Stephen nassaako omukono ate in the presence of mwami Mutabaazi Julius yasayininga ku lw'omukyala Wawuyo Florence. Waliwo wano witness omulala gwe bataateekako linnya. So tusoose kutunuulira endagaano era endagaano mugiwulidde ne bwetambula. Twagala okwebuuza ebibuuzo. Mu bbaluwa yaffe eri oba mu kiwandiiko kyaffe mulimu layini eraga nti mwami Lwasa Stephen ye administrator wa estate eno. Oba administrator abufuna atya? Is the question we want to pose. Tonziriramu mu comment ng'onvuma, tonziriramu mu comment ng'onyinyonnyola, but bw'oba olina information esingawo ku eyo osobola okutunoonya ne tukwatagana n'okinnyonnyola on camera and it goes on record. Bino tubibuuliza abantu abagoberera. Mwami Stephen Lwasa afuna atya obwa administrator bwa estate y'omugenzi Francis Paul Lwasa Mpijja? Good. Ekibuuzo number 1. Kibuuzo number 2. Obusika abufuna atya? Ekyo kibuuzo nakyo ekijja okuba nga kiddibwamu ab'eŋŋanda oba bannyina Lwasa Stephen ab'enjawulo. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange yonna gy'osinzira okubanga olaba tukola ne Posh Properties Limited era nga bano batunda ennyumba enzimbire ddala. Program yaffe olunaku olwaleero tuli mu kitundu ekyokubiri era nga ekitundu kyaffe ekyokubiri kino tukomyewo okwongera okutanya ku nsonga ya estate y'omugenzi mwami Lwasa Mpijja Paul eyali editor wa Uganda Matters SS oba Lubaga Boys ebiseera biri mu gyensanvu ne mu gyenkaaga ebiseera ebyo ebbanga ligenderedde ddala. Okay, saawa eno njagala kwanukula ekibuuzo ky'abantu abazze nga bakomentinga nti be twasoose okuleeta mu kitundu ekisooka tebalina moral authority eyogera. Kati tusazeewo tunoonye abalala era tukyagendera ddala mu maaso. Akadde kano ngenda kubanga ntandika n'omukyala amanyiddwa nga Josephine Kyambadde nga ono muwala w'omugenzi oba mulekwa, nga omukyala ono awangaalira mu bitundu by'e Bungereza oba UK oba England. So twamutuukiridde ne tuwayamukko naye ne tumusaba annyonnyole ensi kikyamanyi ku byonna ebyagenda mu maaso n'ensonga ezoogerwako ez'okutunda ekijja azimanyiiko kyenkana ki. Katufune mukyala Josephine Kyambadde ng'awangaalira Bungereza atunnyonnyole. Mwebale nnyo mwebalire ddala aba Extra Digest okutuwa opportunity eno okwogera ku family yaffe. Amannya agange bampita Josephine Kyambadde wano e UK ndi mukyala mufumbo. Yes, nzaalibwa omwami gwe bayita Paul Francis Lwasa Mpijja yabeeranga essanga yafa mu 2015. Omwami ono yalinga asibuka Masaka, tusibuka Masaka then ne tubanga jjajjaffe omusajja yajja mu kibuga n'asenga eyo saidi z'essanga. Kati taata naye n'agula eyo eka z'ettaka nnyingi nnyo naye kati tulinako eka 5 kubanga ettaka esinga taata waffe yaligaba yali musajja wa kisa nnyo, omusajja yalina omutima mugagga. Yaso omwami oyo yasomera mu Uganda bwe yamala n'ajja wano e UK n'amaliriza bulungi ya graduatinga then n'agenda n'abecoming a headmaster mu Lubaga Boys Secondary School bwe yamala n'abeera headmaster era eGayaza n'amasomero amalala mangi gesijjukira. Gayaza simanyi oba lyali isomero baliyitaani sijjukira naye nga it was lyali mu Gayaza nga headmaster. Sera kyakula kyatuuka n'asalawo n'abecoming a businessman
Nabera very successful businessman, now winning us so many contracts. Natandika okudistributinga emmere mu masomero agasinga obungi mu Kampala ne around Kampala. Era teyakoma kwekyo naggulawo ne a very big restaurant yawo Kampala Road bagitanga Muscat. Yalinga nnyonjo nga nnungi nga bafumba emmere nnungi nnyo zikiranga ogendayo nga tulyayo. Era ya winninga ebiseera ebisinga nga ya winninga okubanga ye restaurant esingayo mu Uganda yonna. And yayina ne businesses endala, yayina role nnyingi nnyo nga zitwala amatooke, zitwala ebintu bingi nnyo. Then nabera ne motoka z'amafuta nga nnyingi era nzukira nga tuli bwana buto nga tutula kukubaawo ne tulinda emmotoka za taata ziyitewo buli kaseera nga ziri kuyitawo nga ziriko erinnya nga kuliko nti Mr. Paul Francis Lwasa Mpija P.O. Box 2816 Kampala, Uganda. You can imagine, I can even remember the post office gundi number yaffe akaboxi. So nga tubiyemba. So tata affe yali musajja muyonjo mugezi nnyo ate ayagala abantu, teyasosolako ngono muganda waffe Stephen Lwasa bwagezaako okutusosola n'agamba ate fena tata si yatuzaala ti ate ye bamuzaala yeka, yeegaana maama we, yeegaana abaana be, yeegaana buli omu, yeegaana ne baganda baffe betuzaalibwa ne maama, baazaalibwa nabo ne maama. Tabaagala waka. So tata waffe yawasa yayina maama waffe mukyala w'omukulu, waliwo omukyala gwe yazaalamu omwana, brother affe omukulu yafa Katongole, nze muwala omukulu mu family kati. So mama affe then nabeera no mama affe omulala gwe tuyita mukyala Sala Babumba Lwasa azaala sister affe Veronica Lwasa ali mu America, naye nga mama affe yayina abaana abalala. Era tata affe ye yabakuza mama affe yabakuza engineer Ronald Lwasa ne sister affe Robina yabakuza ne brother affe Charles Mukasa. Yaweerera abaana bano paka ne bamala, ngera yagenda ne ku masomero n'abalambula nga n'abakolera buli kimu, era bakuliddawo, era baganda baffe bulungi nnyo naye era muganda affe ono atusosola fena. You can imagine. So tetusobola mukkiriza na kubeera musika waffe, naye taata waffe yakola omulimu mulungi nnyo n'atwagala, tewali n'omu gwe yasosola. Naggulawo amaka ge wamu ne maama waffe Samali Lwasa. In fact, ku Facebook tumuyita #JajaBaby, look for her, mujja kumulaba JajaBaby. Yeah, so ne bagula amaka gaabwe, babeera bonna together nga livinga together emyaka gigenda mu asatu. Kati kati imagine Stephen yaga kujja asaanyewo byonna bye bakoze all that period. What a shame. Naye nga byebyo ebifa ku mwami Lwasa ne mama affe mukyala Samali Lwasa mu mulembe baali bantu abaagala abantu, era ffe kyetwagala okusigaza ye legacy ya tata affe. Baakuliza wawo abaana bangi nnyo bamu balina mu kibuga omwo bali well off. So thank you so much. Bye. Mpozi n'ekirala kyenjagala okwogerako, it's about Stephen oyo Lwasa gwe mulaba alwanirawo ewaka essanga has not contributed to the development of the land. Wadde ennyumba oba okitegeera, ennyumba eyo gy'olaba baagikuba mu lutalo, ffe ne tugizimba ne tugizaawo ne baganda baffe Mulangira Mukasa, Veronica, Engineer Ron, Grace ne Robina. Ne tukola nyumba ne tugirongoosa, ne tukola toilets, twateekawo toilets, ne tukola ebintu ebingi ennyo bingi nnyo. Ennyumba ne tugiteeka ku mulembe. Kati alabye tukoze yayagala gye atunde, oba okiraba. So in fact yali yatundako ddan, kati bamubanja. Kaakati n'akola ki? Ne tukola n'amalaalo wamu nga tuli led by our mother mama Sala Babumba ne sister waffe Veronica. Ne tugakola bulungi nnyo, buli lwajja okutulopa mawulire okola ki bayimirirawo ku graveyard
alagenga ye nti yalabirira aka yakolawo talina kyakolawo talina kyalabirirawo yo gwe mulaba ennimiro zonna ffe tulima ffe tulongoosa and you know how expensive it is. So byebyo. So ennyumba eyo bagikuba mu lutalo. Daddy yali mu lutalo lw'Obote ne Museveni. Daddy yali mukulu mu political party ya DP. So ne bakuba ennyumba ebintu byonna byafa obugagga bonna almost ne bugwawo. Daddy n'agenda mwekizayo n'abeera eyo. Kati mama nasigala nga yatulabirira ne bambi Daddy yali bwe yagenda mwekizayo nga mama ye yali naffe. Kati mama Sara ne Veronica ne bagenda ne bamusangayo mwekizayo bambi to just check on him plant ali bulungi. Mama affe nasigala naffe. Mama affe Samali Lwasa na bwami rest in peace. Kakati tata n'abeera mwekizayo. So ne before yagenda mwekizayo nja kujayo point eno yatulekera tata waffe Reverend Father Peter Byangwa n'atulabirira bulungi era ng'oyo Stephen gy'abeera. Kakati Stephen yagulawo olutalo ku Father Peter Byangwa. Jukira nti Father Peter Byangwa bana kibanyonyodde muganda wa tata waffe mwami Lwasa Father Peter Byangwa ayina ne muganda omulala yalina ne muganda omulala Reverend Captain Father Kalyabe. Kati abo be batata abasigalawo nga batulabirira. Munange Stephen yalaba nti bakyaliwo nti bajja mulemesa okutunda nga abagulako lutalo nga abawaayiriza ng'alimba nti no baagala kubba ttaka lya taata we. Basajja batu baali bakulu myaka 8 myaka 9. Guess what? Ne batandika okufuna pressure empitirivu buli kaseera batutte mu makooti abaloopa. Olwagaseeko ne mama affe mukazi watu mama affe nga bwe bakula babeera balwadde atambuza migo naye wadde yali mukyala mu amaanyi nnyo ng'atambuza migo mu malirivu nga tugenda mu kooti nange nga nve ne UK ne tugenda mu kooti tiyakwatibwa kisabazadde baffe abakaddiye 80 years 90 ekyavamu Father Kalyabe ng'afa musajja watu olwa pressure. Nagenda ne mulaba ng'ennaku emuliko mulwadde wa kansa ina pressure musajja ow'ekitiibwa abasazeeko ebigambo nti babba ettaka ageze bubigaba loopi then agasi ne Father Byangwa naye nga bambi afa. So nabo baafa. Akati awe bali tata byali atadde mu kiraamo babenga bebatu guidinga. So yafuba okulaba nga abalemesa nnyo ne bafa. Akati ne mama affe bw'atyo bambi n'asigalawo ne mama Sala nga balwanira awaka okulaba nti Stephen tatundawo. Imagine n'atandika n'okulima mbo ne mama affe ayagala kutta kitaffe. Tata waffe amukozeemu video akimanyi mulwadde wa dementia bamukozeemu video ne mukyala wo ye yafa. Batandise okusala ebigambo nga mama bwayagala okutta taata. Imagine they lived together 30 years. Kati mu bukadde mama lwayagala okutta taata. Bwe bityo olw'okubanga motive yali nti ayagala ne mama bamusibe batata babasibe yajje atwale ettaka. Greed jalina y'amaanyi nnyo. Imagine when a mother died yagamba bu mama yali alowooza ali wangala nfudu. Ebyo yabyogera recently wano nga bazze recordinga ku malaalo ng'abyogera awo ng'abantu ensi yonna era bakuŋŋaanyiza abantu b'okukyalo. Yeah, so you can imagine that greed. So kiyakola ku kiraamo ekisooka tataffe yali yakikwasa bambi baganda bate nabo ne bafa. Father Reverend Peter Byangwa yali mwana mukulu wa Christ the King Church. Then na ku kiraamo ekyo era yali yawaako copy Reverend Father Joseph Kalyabe naye taata waffe bonna bambi bafa rest in peace. Yali yabakwasa ekiraamo ekyo ekiri original era weekiri nga ku kiraamo ekyo kuliko nti ba administrators kuliko omukyala Namanda Elizabeth nga kuliko ne Kakoza Patrick Kakoza nga be ba administrators byali ataddeko naye kati currently jukira mbagambe yali Stephen Lwasa yekolera ekiraamo ye ne mukyala woyo omugenzi ne bekolera ekiraamo
nga ne baga ntata yakikoze ne yeteekako ye nga ye administrator ye omusika ye buli kimu kyovola banga we don't believe in that will kubanga by then we bakolera ekiraamo ekyo nga tataafa alina ne dementia yagenda okumukima e Kampala nga alina dementia kugabami nga takyajjukira na bulungi byayogera era baamukozesa ebintu bingi nnyo ne bamukola waliwo ka video ke baakola ke bamurecordinga nga ng'olaba byonna byayogera babimugamba abyogere ng'owulira mu background waliwo omuntu ayogera so bwe bityo bwe biri ebya dadi waffe ya ekyapa ky'ettaka weekiri buli kimu weekiri. Right now tulina obuzibu waliwo contentions nyingi nnyo nga zireeteddwa muganda waffe ono Stephen Lwasa okuva taata waffe lwe yafa. Taata bwe yafa jjukira tetwamanya kyamutta era yapapa nnyo nyaziikibwe mwangu twali twagala kukola postmortem neyabipakusapakusa awo n'aziika taata mangu nnyo ne tuziika taata era yaliwo naye mu kuziika kati okuva taata bwe yafa n'atandika okulwana ng'ayagala fulumye maama waffe mu maka ng'ettaka alitunde profweri amawulire weegali nagabawa empapula zonna kwe yali alitundidde ettaka lyaffe byonna weebiri ng'ayagala asiikulewo ajjewo amalaalo abantu bonna asanyewo amalaalo ajjewo taata waffe mbw amutwale walala ffe kati ne tubigaana aleese obuvuyo bulungi nnyo era tufubye nnyo kubanga tubirwanyisa nga tugera mu mateeka era twebaza nnyo maama Sala Babumba afubye nnyo kubanga ayimirirawo mu kituli ne baganda bange bonna abalala nga tulwanyisa ebintu ebyo afubye nnyo okulaba nga atukanyu buli kaseera ajja alwana ayagala abantu baveewo ayagala kutundawo kati bwe buzibu bwe tusanze tetusobola kukkiriza omuntu eyeeteekako ng'omusika by force atunde n'ettaka ly'abazadde baffe ekyo kijja kyaffe taata waffe yakirekawo n'agamba buli kya famire nga ya mwami Lwasa naye n'agamba ffenna abaagala family members bajje baziikibwewo. Thank you so much. Omuwulidde mu bigambo bye tetusobola kudda mu bigambo bye bibadde bingi obiwulidde annyonnyodde twanukula ekibuuzo kyo gwe yasoose okutugamba nti be tusoose okuleetera balina moral authority kwogera tutandise okuleetera gwe bolowooza abalina moral authority nti okwogera era ng'oyo abadde eyakavaako ye mukyala Josephine Kyambadde ng'awangalira Bungereza muwala w'omugenzi nganya nkwongere muwala w'omugenzi omulala nga si mulala ye mukyala Mary Namata Veronica ng'awangalira mu Amerika. Balamusizza mwenna bassebo ne bannyabo kusinga nebaza Extra Digest ne IBRAH Mukasa okutuwa this opportunity. Ebigambo byange tebijja kuba biwanvu wabula bijja kuba bimpi nga kye nnina okwogera first and foremost oyo omusajja Stephen agenda agamba abantu nti maama wange nange twagala kutunda essanga. Nedda Stephen, sina kyenjagala kutunda ssanga. First and foremost nze neekoleredde nnina ebyange era my mom is very well taken care of. Teri kyayagala kutunda ssanga n'akajiiko k'ettaka tasobola katunda wabula to develop. It's so amazing tuwe wajja n'oleeta bannamawulire bo era mwatuula kumpi n'ebijjaawo era namawulire omu ng'ali ku ssimu ng'agamba nti oyagala kujjawo kitawe awalala osendewo. Namawulire yagenda okulaba nga waliwo amutunuulidde ng'akyogera ne yeekanga essimu n'agizaako. Ekyokubiri waliwo omurelative yakuweereza ebifaananyi ne bakugamba laba ebijja we birabika obulungi n'ogamba nti bamala biseera. Imagine omuntu n'akola ebijja obulungi bwabyo bwe biri n'ogamba bamala biseera. Nedda ssebo tetumala biseera era tetwamala biseera. Stephen waleeta kitaffe wano mu America, kitaffe n'afa. You would have given me an opportunity ogera n'ensiibula kitange
Wandisabye eddwaliro nti no, give me at least 24 hours other relatives bajje. You didn't do that because you're a very selfish human being. You're selfish, Stephen. It's all about you. Buli kimu, it's about you. Naye ku kino ekyessanga togenda kuwangula. Kubanga kati ffe twegasse, we are team to be reckoned with. Era tujja kulwana tooth and nail. Tulabe nti tojja kutumanyira kutuuka ku ekyo. Ogenda disrespecting abamaama baffe. N'obayita amannya amabi. We are not going to let you do that. Echidala, my mom has every right ogende sanga on any God-given day. Stephen nzemba mutumye, nze ndi mwana wa Lwasa mpijja. Mama wange has every right. She's my representative. Ate echidala ne mateeka namwandu. Kati she can go anytime. Kati ye mama. Gwe si mama wo, yes. Ne ye mama wa Josephine, ye mama wa Gracie, ye mama wa bantu bonna. Ye mama wa Ronadi, mama wa Robina, ye mama, kati ye mama maka. Yes. Kubanga kitaffe yafata wasiza. Yes, ye mama maka. Kyo kituufu. Kaakati olw'ensonga eyo, Stephen. She has every right tosobola mugoba, tosobola mu stopping, anewe buli badi ne wayagala okusula yasulayo. Amateeka gayisa. Ate kati ffe abaana abawala ffe tulina omulamwa ku bijja kuno ku bintu by'abazadde baffe. Ekyo sobola kijjawo. Ye message yange. Stephen yogenda ogamba oyogera ebiyitira. Woba wamanya nti waliwo ekyali tekikusanyusiza wandiyise meeting. N'otuuza abantu nga bakitaffe ne basenga abaffe bakyaliwo. N'obagamba bino bye binnuma, bino zino z'ensonga zange. Ne tukitereeza kati tutuuse ne mawulire, tutuuse gye tutasobola kudda. You know? Tutuuse ekintu kituuse tetusobola kikyusa kati. We've reached a milestone, not in a good way, in a very bad way. Kuba aba relatives abamu nze they are written off for the rest of my life. Waliwo aba relatives be saagala kulaba nange saagala bandabe, including yourself. Nze sina saagala kulaba, sirituula naawe, sirikwatako, ne wonsanga nga ndi bubi ondekanga mu bubi bwange gyendi, and vice versa. Byebigambo byange. My mom has every right. Teri atunda sanga wabula we are going to develop with or without you. Well, of course without you, because we can't sit at the table and discuss anything. You know. Kubange nebintu gye bituuse, it's at a no point of return. Wabula tetugenda kuleka kutwala sanga, not on my watch. No. We are going to fight you tooth and nail. Tujja kusoba tusula mu makoti, tujja gasulamu. Oba tusiiba mu makoti tujja gasiibamu. Yes. Yes, Stephen. Kati awo we tutuuse. Naye lekera awo genda ngo disrespecting abamaama baffe. Oba oyagala ku disrespecting we disrespecting. Okwongerako ku video yange eri esembyeyo. Kitange yali musajja mwagazi. Kitange yali musajja wa kisa. Kitange yakuza abaana bataazaala. Awe mmanyi engineer Lwasa ne Robina. Nabo baana be, regardless oba mu Muganda waffe, atusosola. Stephen okimanyi wabba kitaffe, n'omuleeta, n'omukweka. Ne batuuka okutukubira amasimu nga bode etuuse e Uganda. Tetumanyi ddi bwe yafa, tetumanyi na ki kye yafa. Era ne weewa administrator. As of recent ne weewa ne obusika nga to discuss nze naffe baganda bo. You know? Okimanyi mwami Lwasa ekyo teyandikyagadde. Ekyo teyandikyagadde at all. Kitaffe yali musajja wa kisa, yali muntu w'abantu. So because of that tetugenda kuwa opportunity omutujjeko both in mu jawo mudde emirembe ate nga ne mu bulamu watujjako opportunity eyo. Njagala okwongera okwebaza Mwami IBRAH Mukasa n'aba Extra Digest mugoba nsonga. Thank you so much for this opportunity n'okutangaza n'okutuwa opportunity okutangaza abantu kubifa mu maka g'omugenzi Paul Francis Lwasa Mpijja. Webale nnyo Mwami IBRAH Mukasa, webale nnyo Extra Digest. That's my message. Thank you. Be blessed. Omwewuliriddeko mu bigambo bye nga annyonnyola ensonga nga bwazimanyi, nga bwabiraba, nga bwabitegeera. Nkyakwongera nno mwana wattu omulungi atulaba era atugoberera. Akadde kano nganya nkuletere
omukyalo omulala mukyala Grace Nampijja ng'era naye muwala w'omugenzi. Omukyalo nayogerwako awangaalira Bungereza era naye tusaba atunnyonnyole kikyamanyi ku mberebezi n'embeera eriwo ey'okusika omuguwa mu famire yaabwe n'ensonga z'ekijja. Katumwewulireko mu bigambo bye. Hello, IBRAH Mukasa ne digest mugoba nsonga. Abatambuza program eno tubeebaza nnyo n'abawuliriza. Mwebale nnyo okujja kuwuliriza ensonga za family ya mwami Lwasa. Naye nze omwana yazaalibwa mu makaago, eyakulira mu makaago. Steven sigenda kuddamu kumwogerako, sagala kumuwa audience, sagala kumuwa time. Steven yalumiza emitima gy'abantu mingi nnyo, bakadde baffe, naddala mama waffe yatuzaala yamuteeka ku nsi, yafa amusonyiye naye ng'agambye nti talinnyaga ne ku malaalo ge. Kati ekyo kyokka kimala okumanya Steven wawaali. Ebintu byonna byakola yeewa obusika olw'empaka nga tewali abimuwadde ffe tusobola kumukkiriza kutusikira, kubanga omutima gwa Steven nze nakati nkyagwewuunya. Omuntu gwe twogerako oyo nze n'ebintu byonna byazze ng'akola. Okuva lwe yafa taata waffe n'ava naye mu America n'atuula ku nnyonyi nga talina muntu gw'agambye. Nze kimala okumanya muntu kige twogerako. Era nze mbadde nsaba Steven ebintu byessanga byesonyiwe. Ffe weetuli tugenda kuuma legacy y'abazadde baffe. Ffe sanga weewaffe we twakulira. Tulinawo memories. Kyoba olaba nti Steven ayagala kutunda sanga talinawo any memories. Ffe ye childhood yaffe. Ate n'ekirala Steven mugamba, you're not going to be rewarded for bad behavior. Ekyo kyokka kikumala. Mama waffe yatugambanga nti genda galamira buli kiro olowooze. Ddayo ogalamire olowooze ebintu by'okoze. Nze ate era n'ekirala mbadde ngamba nti buli muntu akolagana ne Steven mwegendereze. Olaba yeefuulira nnyine yakeera enkya n'amuzaala. Neyefuulira ffe baganda be. Kakati mmwe ekyo mulina okimanya nti Steven abakozesa bukozesa. Nze ebigambo bya Steven byampitirirako era n'ebyokwogera bannange nze sibirina. Ye muntu gwe nasigala okulaba obulabe. Nze sikyamwetaaga siyagala mulaba mu MySpace era nsaba Mukama anyambe nze ne Steven tuleme kuddamu kusinkana wantu wonna nga tukyali balamu. Nze sala jensaba yokka. Thank you so much. Webale nnyo, webalire ddala. Omulungi atulaba era atugoberera. Tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange. Embeera ogiwulidde era ogigoberedde era ogitegedde bulungi. Omuganda agamba tosala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi. Yonna gy'osizira okubanga otulaba. Eno story ekyagendera ddala mu maaso. Wabulanga nsaba tukooperating fenna. Tuveeyo buli alina kyamanyi mu butuufu bwakyo. Vaayo oyogere. Omuganda agamba tosala gwakawala nga towulidde gwa kalenzi. We are not here to judge anyone. We are not here to condemn anyone. But we are here to look for a possible way of solving this problem. So nkugamba ekintu kiri kimu nti ekivumo kyo mu komenti wano ku program tekigenda kuyamba. Okutyoboola tekugenda kuyamba. Okuvuma tekugenda kuyamba. Nalabyeko mu program yaffe yasoose nga munvuma. Tubeere baamazima. Payipu ereeta amazzi bw'ereeteramu ebisejja ovuma payipu oba ogenda kunoonya ebisejja gye byavudde. Bannayuganda, we should wake up, brothers and sisters. Keyboard warriors, wake up my brothers and sisters. Okuvuma IBRAH Mukasa, okuvuma Lwasa Steven, okuvuma Namata, oba okuvuma Muchala Josephine Champadde, oba okuvuma Grace Nampijja tekigenda kuyamba. Abavumi baffe abalungi tujja kubeetaaga mu programu eziddako nga za kuvuma, kutyobola n'okulengeza. Mweno tubadde tusaba tutambule mpola tufune kye bayita truth and justice, amazima n'obwenkanya. Okay, eyo nga nkujjeeyo to the keyboard warriors. Thank you so much. Mwebale nnyo kugoberera. Njagala tukkirire
njagala okujjukizamuko katini nnyo omwami ayogerwako omugenzi kati omugenzi Paul Lwasa Mpijja yafa omwaka gwa 2015 mu mwezi ogwokutaano era nga yafiira mu nsi ya America oba United States of America. Yafa obulwadde obumanyiddwa nga dementia okusinziira ku b'eŋŋanda bino nkwotinga b'eŋŋanda era nga bw'afa mu 2015 omwezi ogwokutaano baleeta bode ye oba maiti ye paka Ntebe ku kisaawe paka makage n'aziikibwa. Ebyaliwo byali bingi nnyo bye tutagenda kuddamu olunaku olwaleero wabula tukusigira busigizi kifaananyi. Abantu ab'enjawulo be twagala okunoonyaako waliwo omwami ayogerwako bamuyita Engineer Lwasa Ronald Mugomba ng'ono awangalira mu Amerika era nga akola ne kampani y'ennyonyi emanyiddwa nga Boeing. Twagala tumunoonyeeko mu kitundu kyaffe ekinaddako atubuulire ku nsonga zino azimanya atya abiyingiriramu wa because tuzze tulaba nga buli waliwo aboogera ne bamukoonako. Tugenda kumufuna naye mu kitundu kyaffe ekyokusatu nkusuubiza. Mu kitundu kyaffe ekirala tujja kunoonya omu ku bannamwandu eyasigalawo. Mu kitundu kyaffe era ekirala tujja kufunayo family lawyer ayogera ki. Bassebo ne bannyabo tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero luno naye nga tetunnaba kugenda nkujjukiza ekintu kiri kimu yonna omulungi ali eyo atulaba nti etteeka ly'ebyobusika Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalitaddeko omukono lyo ligamba ki ku mali y'abafu. Ly'etteeka lino ligabanya litya emmali y'omufu eyaleka ekiraamo, yo ligabanya litya emmali y'omufu ataaleka kiraamo. Yeggwe ali eyo etteeka ly'obusika lino Pulezidenti Museveni lyakassaako omukono, omusika limuwa ebitundu bimeka ku buli 100. Obadde okimanyi nti omusika mu tteeka lino eppya afuna ekitundu kimu ku buli 100 mu luzungu gye bayita 1% out of emmali y'omufu. Obadde okimanyi? Yo obadde okimanyi nti abaana bafuna ebitundu ebikunukkiriza mu 7 n'omusobyo? Yo obadde okimanyi nti nnamwandu w'omugenzi afuna ebitundu bitono nnyo ku baana b'omugenzi? Yo obadde okimanyi nti ab'eŋŋanda b'omugenzi bafuna ebitundu bitono nnyo ku baana? Yo waaye obadde okimanyi nti etteeka lino Succession Act egabanya abaana kyenkanyi oba babuwala oba babulenzi? Ekyo obadde okimanyi? Bye bimu ku bye tujja okutunuulira mu kitundu kyaffe ekiddako. Bagiyise Succession Amendment Act 2022. President Museveni yalitaddeko omukono era nga liri mu nkola we twogerera olunaku olwaleero. So obadde okimanyi nti mu ngabanya y'emmaali okusinziira ku tteeka eryo abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi bafuna kyenkanyi? Bye tujja okutunuulira mu pulogulaamu yaffe enaddako. Nsaba tubeere n'okumanya, nsaba tukole okunoonyereza nga tonna papa kutyoboola kulengezza na kutiisatiisa. Tukole okunoonyereza okumala olwo nno tulyoke tukomentinge wansi awo. Neebaza abagoberedde pulogulaamu yaffe eyasoose ku nsonga eno n'abali mu kungoberera akadde kano, thank you so much. Of course sigenda kubanga nsukkawo wano. Njagala kwebaza abakyala abo be muwulidde bonna okukkiriza okoperatinga ne Extra Digest mugoba nsonga ne availinga information gye tuli mu kusharinga olunaku olwaleero. Ng'oli eyo oli mwana wa oba mwana wani oba mwana wani naye ng'ova mu family eno directly or indirectly ng'olina access, tunoonye tutuule tuwogere onnyonnyole ensi mu butuufu bwakyo. Ensonga bwe ziti ziri kyenkana buli mu family but ku mitendera egy'enjawulo oba at a lesser extent or a greater extent. So nkugamba ekintu kiri kimu yonna gy'osinzira okubanga otulaba. IBRAH Mukasa ge mannya gange. Tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. Eno kye kitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunuulira estate y'omugenzi Paul Lwa, tiimu gye ntambula nayo Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulya. Thank you so much. Mwebale Extra Digest mugoba nsonga CNN ya Africa. Mbagaliza birungi byerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi, mweraba.